banaye buli TikTok agenda kewa Alex mukuru olabe ekijja okubaawo gwe kwata bukwase kubo ogende wa Alex mukuru olabe ekigenda okubaawo bajja genderawe kwa Kalamba nze kati kankubuulire nyine kintu njagala okugamba bannayuganda bannange kitalo teriyo siinayo rekodi eraga nti nno waliyo omuntu yali atuusiza Queen wa Bungereza eddakiika 2 ng'azanya muzanyo mu Afirika nga Queen wa Bungereza ng'atudde bw'ati either theatre oba wabweru n'alaba omuzannyo ogwo ne guggwako. One and only person ye Alex mukulu mu luzungu kubanga Queen baamuteekateeka nti ogenda Kololo kulaba muzannyo. Alex mukulu n'aleeta abaana 2 okumanya omusajja abadde n'amagezi yaleeta like over 200 people nenga mugenda kuzannya omuzannyo gwa dakiika 2. Gomanye how quick that it was. Nga Queen atudde bwati ne ziggwako nga bamulese kula muzannyo. Sirina ya stand here to be corrected. Muntu yenna gwe mmanyi mu Africa yali gwe baali kutte Queen wa Bungereza najja ne watoto chachi ne babatya n'atuula bwati mukasana Kololo nga bamulese strictly kulaba muzannyo gwa Alex mukulu. Olaba history kati ndeeta ku kino maze cha politics abadde tayagala Museveni nga yamukolimira era yamugamba enkomerero egenda kubambi ogenda kirabirawo ogenda kuvubaana n'ebintu nga tebikumala. Teriyo muyimbi Uganda nga mugagga to that level nga sente yazijja mu art ujja Alex mukulu kati uli akano abadde abeerawa Kakalamu bannayuganda kambalagirire kwate ekkubo tuuka ku ring road roundabout ya Kabaka oba genda otuuke ku CBS gwe bayita ku Bulange toyingira yimirira ku gate otunula tetunula ku Bulange tunula eringa otunulidde ku ring road jeri ku mukono gwo gwa left ennyumba gy'onoolengera awo ye Alex mukulu mu kikomera okuva edda nedda yagigula nze nkugambe nali P7 nga wasula yakuba ku kyenyoba aba nekyo kaneme kyerabira mutuuze wa America nkaddemu okabulire naye saa akogera kati Alex abadde n'obutuuze bwa America extraordinary talent omusajja ayimiridde mu maaso ga Queen kugambye yasooka tutwala ekibinja nga sibya nti batututte tuli bamulekwa watoto chache twala bamulekwa Kavuma muganda wange gwempagira ennyo gwenjagala ennyo Ghetto Kids atwala bamulekwa tetwali bamulekwa tuli mu byannaku oyogera bisasa ati kati waliwo abakutwala nga muli bamulekwa nga mutuuka eri ne munnyonnyola bannange tubadde bamulekwa twafirwa mu lugendo lwa mulu lwe mwagendamu enjija kati ndeeta olugendo nze nagenda nze zaali ensezi ne beeyongerayo saalabako ku audience y'abannayuganda nze nga balanga ne bajja ne boogera nga abazungu batudde ne mujja ne muperforminga abazungu ne balimuka ne bakubawo bati engalo nga basasudde kwanza saalabako nga bayimiriza omuntu tibannange wisdom uno mulekwa kakati nga babadde mulekwa tumuleese kati oba ku makaaga okumanya Alex yali wakabi okimanyi nti senga wa Kabaka wali ku nfudu anga mulinaanyaawo kati gwe olina kubuuza ono musajja ali nabaki yajja n'agulaawo. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli Munnayuganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany ng'okola emirimu 2-3 wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako? Toli wekka, bangi ku ffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga tukolerera kusasula bills zokka.
tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mu gumu mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna wa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tulina kyolaga kizivaamu nyiga mu linka eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. buno babukoze special kano kodoza kakutwala n'emyaka n'oba kiro 2 Jessica buno kati babukola nti olaba pono Alex mukulu twamwogerako diwano twamwogerako juizi we twali twogera ku labadaba twamwogerako nti omuntu ng'oyo ng'afanga TikTok agendayo kati njagala bagendeyo ojja kulaba n'emiggo banaye buli TikTok agendako ewa Alex mukulu olabe ekijja okubaawo gwe kwata bukwasi ekkubo ogende ewa Alex mukulu olabe ekigenda okubaawo bajja genderawe batasedde okwata desimenti ne Alex mukulu alina n'abaana by the way ebbanga abadde ya preserving abaana be nga tebalabika Kakalamu nze kati kankubuulire nina ekintu kyenjagala okugamba bannayuganda bannange ekitalo nze maama wange yantwala ewa Alex mukulu nali mu P6 P7 I don't remember nga balina tour ye Europe era agenda kutambula ensi oba mukaaga nga tusooka Netherland we ne tuddawa ne Alex wow no nali maze P7 ndowooza yali vaaka ndowooza yali oba vaaka n'atuzinisa nze sira n'okuntwala yasooka n'agamba naga ngenda nina olugendo Alex kankulekera omwana wange bino ebintu byoli mu kugira naga ono amanyi ki bw'ati nti wadde oli muzeeyi wange ali mukwano gwe naye nga tasobola kukola ki naga ono amanyi ki kati n'agenda ngamba bali baazina ekintu nangamba nkikole nenkikola ne bakola ekirala nanga nkikole ne bakikola kati ne bagenda bazina emanju waawe Rubaga ne bazina nga badde eno ne bazina nga badde eno nangamba kikole wekka nenzina bwenti nagamba mama wange najja kusobola genda mundekere ng'ozina Kimaganda nze simanyi byonna Alex ng'asobola okuddira ekintu ne mukizina nga gwe tomanyi kye muzina era nze nali sijjukira kye twazina nenzi yaŋŋamba bali bakola ekintu okubiibya nenkikola nagamba mama genda ono mundekere yeyo tuwa Alex mukulu gye yanteekako eya Europe mu P6 nali maze P7 ndowooza nga tuliwo mu vaaka nze naye nga ndi muwanvu osobola okugamba ndiwo senior yangu amangu ejjooga ensi zinatambula nga ntambula ku passport ya mama wange mwe mubimanyi fe abatambula edda mu mirembe gy'abano nga mulina bamama mmwe omuntu osobola nokinyonya nali nkinyonyolani nga bakuddira passport nga oli waba atambula ne mayina bamuwandiika mu passport nali nkigamba omuntu kati ebyo kati ba Edmezalo zabimanyi nali nkimuganga takiwuliranga nako naga omanyi kati ffe abali wakajja gundi toyogera nnyo kati ekyo solo kigamba omuntu nga kati ngenda okujja Alex of course nga bemanyi ne muzeeyi wange of course nga talina kyagamba nti ono omwana bagenda kulemera naye oba ndowooza kisigala nabutegeezi luvannyuma nti ndi munamuvaaka nenze kyeyewuunya kwe kubanga bamugamba kwolole nasooka okuzina n'okuzanya ebyo ebintu naye omanyi bukya bwe bandeeta nga bandeeta ssaawa nga 4
twatuuka essaawa 12 nga tetunnatuula tuli mu kuzina tuli mu kubiibya kakana motegedde kyeŋŋambye bandeeta essaawa 4 ne tukola nga teri agambye nti waliwo break oba waliwo lunch nga tetulina kye tulidde paka ssaawa 12 ne batugamba tuwummulemu naye ngaawe waliwo abantu abavubuka abalala abajja nga bali mukola physical kati nga yalina ng'abantu bajja naga bana muzinesi nga muzina ebintu ebyenjawulo n'amala najjamu ekintu eki kati ngasobola okubagamba nti nagamba kola booti emikono nagamba tambula nga ozina n'okola ekyo ekintu nemugenda nemudda naga gwe tuula gwe mudde wano kakati ekyo ekintu bakiyita batya nagamba kati njagala mukole muti mukole ebigala ndowoozanga naye nga sibimanyi kati olwo olunyege nga tazina bino bya lunyege byakusinika mannyo ye nga alumumodernizinga yali alinga nga olaba tica owa Ghetto Kids nga asobola okutwala abantu ebweru ng'alina asobola obbasitula ne bagenda kati Kavuma wa Ghetto Kids ebyenigiro era bagaggawaliddemu big up Kavuma ebyo kati ebyo byakuyamba abaana biki kubanga buli munnayuganda wonna waakutte n'aluma n'agaggawala nze nsanyuka naye kati ate ye kyali talent kakubuleka kalaamu abantu bwakubanga babbye bubbi olaba eri gundi oli omusajja wa Ndere Troop omanyi nti ekyo ekifo kya Ndere Troop kyalina kuba kyaba artist Owentinda oyo omusajja omunyankole yani erwanjezi omanyi nti ekyo ekifo kyalina kuba kyaba artist naye Eddie Kenzo asobola okutwalayo n'empumi ye osu ye yakituwa kati nze nagambye nze nalwanirirako art ne bansiba ne Philip Luswata namulabye ne kulumbe yes naye kakati abayimbi b'ennaku zino leete baganagoloza bamanyi kye tukoze mu art ekyo ekifo kya Ndere Troop si kya lwakubanga lwanjezi munyankole omukole ki Austria ye yakituwa kyaba artist yamala n'akitwala era tuba tuli awo ne Museveni amuwayo ku ssente mbu simanyi ayina amabanja gwegendayo yasame Museveni akuwa gwe lwanjezi simanyi lwanjezi olaba Sembule abakolanga radio yali ayagala biliyoni 10 oyo Ndere Troop yajja simanyi biliyoni meka mbu batwala ekifo kye Museveni n'azimuwa nga tatawanye nti awa abantu emirimu emeka oba bannange gavumenti efunamu ki naye kyeki kyenkugambye bayamba abantu baabwe kati nze nkubuulidde nze nkuliddemu art gwokimanyi nti no bansibako nga twekalakaasa ku National Theatre nze mukomera nsooka okugenda mu kkomera nga nnwanirira art naye kati byenjogera osobola binyonyola Spice Dana obuyo kati Spice Dana asobola okuwuliriza mumanyi Karo Kasiita ne bawuliza ne baga bannange kati naye osobola okuleeta omwana wa leero nga Kapeke n'omugamba nti nno jantulwanire National Theatre yaffe akubuuza yaffe nfunirawa ayagala genda wa Eddie Kenzo mweri woteri gye bali mu kwekolera babeereyo kufuna mbuto na kufuna sirimu mu hoteli ya Eddie Kenzo kati buli mwaka eri anti kati nze nkubuulidde hoteli eri anti tugenda nze nyine kyenjaga okusimira tosobola kukwata mwana newaaba kati kankuwerezeeyo ekintu kimu era nze kyenneebaza Moses Matovu ye musajja yalwanira ebintu bya art n'amala n'awummula yekka gwomanyi nti no Afrigo Band abo Moses Matovu batu opportunity nga ku National Theatre twali baana bato naye nga tujja waliwo kye bayita green room nga ba artists we bajja ne basinkana nga yabwere ne banywako ne ku chai ne bakola batya ne kati ogera n'olaba oyo musajja wa mu Lugwala yani ondere biki eyo n'obatuukako nga nojja ng'oli muyimbi nga basobola n'okukuba omuggo tebakwagalawo kyova olaba baagala kizimbamu omanyi nti bagenda kizimbamu akeedi naye ng'ekyo ekifo kati kankubuulire ekintu kimu nkugamba kati ngenda kugamba entalo ezo zonna ze nali involved tu nagendanga ewa Alex Mutala ne Alex Mukulu ne mugamba mwali muti nagendanga nagwe omusajja nga abadde n'olugezigezi mwakwata kizibu nnyo okusanga munnamawulire ng'ali atuuseko mu nyumba ya Alex Mukulu nti ali opposite Bulange kakala nze mu bantu abakulu ab'ensaba Ssenkubuge Benon Kibuuka Alex Mitala
Alex Mukulu anti mjitawa kimitala ndete bani abensonga ba artists bonna ntuseeko mu maka gaabwe abamu n'ensulayo Basiliva Kyagulanyi Bob Wine bani abalala awo abensonga boolaba abalina ku ssente Dani Mugula nagende ewuwe ebe nandi kugundi copyright bikoze bitya Moses Matovu bonna abo abasajja bampa audience nga ne internet babita social media tena kujja nga tulwanira no before si kubanga wisdom kuyimba goloza lwaki nagenda owaba radio Moze yansanga wa Moses Matovu nakamba mwana gwe gayigwe nakula bakatogo ngoyogera ebintu yanda bakatogo dagala samalanchaze kuya copyright amaladdemu naliva ku Prayer Mountain nga tulinze Ragadi Kasuku ngemba zinguddemu naliva kusiba kisiba kya nakwezo nga ndi kubyange ne bampita nga ne Record TV ekyali walinga waberanga Club Sirik nenga nzalwanirira go basiba buuza ngoyimba ki wadde neki nenga mmanyi nga mpakana n'abasajja ba UR abali baleeta biti gomanyi tino nze actually nze ne Bebe Kulu kanga teko ne bala mufeto ayimirizo omusoro gwa income tax gubali bagenda okuba bayimbi nosolo kinyonyero muyimbi nakkiriza twatula mu meeting okuva sawa munano oba paka nyeze ekiro ku UR ba commissioner 11 n'oyo omusajja omunyankola aliko oyo mulokole paka sawa nyeze ekiro kati nayenga information lwaki njagala kugamba ebyo kubanga nsoro byogero inagamba wisdom yegulumiza nfune muki nagenda nga mbasajja ba Alex Mukulu nakuwa wino bwati kati nga bojja okusinkana gayiba UR ng'olina by'omanyi n'ebya Alex Mukulu bye yakuwadde history gomanyi nawakanyako n'ennyombi Tembo oyo nambuuze information gwomanyi omujjawa gomanyi Nyombi Tembo kulemba UCC yali muzinyi ng'abuuka ebyo bya omanyi nti enjala yamulumirangako awo ku National Theatre atalina wadde 10 bwe bayimbira abo abasajja Banyombi Tembo bayingira mu government bwe balina okuyamba art industry tebalina kye bagiyamba neegi okujja okuleeta amateeka kati mapya gagikotogera okawulira akantu ako era nsenso bamuleese yakulembera akakiiko akagenda okuziika Alex Mukulu yes oyo omusajja yali bisati kati nze wonnajjira nkugambye mu vaaka ya P7 ngendo yingira sinyano nga nsula coastal credit nga nze nzija okuzannyanga Alex Mukulu naye nga tebyali nga byakuzannya nti nze zaninga trip kati kyenzudde ku kino kwe kubeera nga maama wo mukama amumuze mirembe yalabanga opportunity naye ng'omuntu asobola otambuza ku mwana we Alex Mukulu ng'ayitira mu opportunity ezo nali ntambudde naye kati maama wange babeeranga bamukwana ate Alex Mukulu ng'osobola okuba mukwano gwe ng'oli munaku sikyaliyo ana akantu ke yayogera ku program yatuwaye kempuliriza nga bamubuuza nti wakolako ku radio Simba nti ye nakolayo ko naye nenvayo emyaka egi bibamuko batandika Simba era kituufu era bwe batuleetera ebyo ebyokututuma amanya gakakalaamu gakapalaga gakago ngali yayita kanyande kalekezi ng'ayogerera omupiira yayogera n'amanya manyi era twatandika ne World Cup ya 1998 awo nali nzalibwa naye nali speaking mubo mulina emyaka emi naye agamba mbusimba tamanyi kye bakola bali bagisuubira nti we banagitandika okugikolako egera kube attractinga middle class besanga nga bebaweereza bamusiika capati ekyambogo ekamuli ewa nalaba nze nasookayo nali nagenda bali bagamba nti Alex ekyamugjawo nti mbuyaye bagamba ndiyakera bukezi ku maca n'agamba mbu akooyo okukola ko agasekalala siria nti okooyo okukola tukongeze musa nti njagala genda nti okooyo okukola tukongeze musaala tukole kinti sikyalina kyenjagala tikiki munkoyo okukeeranga rutini njimanyidde lunaku nkeeranga ngakola ekintu kyekimu jayakyusaako nkoleka ebintu ebirala mbu kyeyabagamba kati eno program wagamba nti basika attention y'abantu abawansi yandiba omutuufu kati nno gwoki kati kankubuulire Alex agamba kati gwekyo usimanyi gye wakiwulira sikiwulirako katambi katambula Alex yatunyumiza twali wuwe n'agamba nti yakolanga ku radio Simba ng'abantu abamulengera abamuyita n'abamuwubira babooda babigere
baddugala bawunya kakati nga wajja mbunga wajja ebivulu byaffe mbu wajja anti kati nkubuulira omusajja gwekugamba mbunga wajja mu bantu eno bwe yasiibangamu bassekyanzi LVP jukirayo Alex kati nkubuulira abagagga abaasooka babeeranga Lubaga North si Lubaga South eri Nateete kiki kyengamba Alex yatugamba Alex yagamba bannakampala abatuufu nakiwulira atudde wali ntudde wali bannakampala abatuufu wano baafa abantu bazaalibwa Kampala nga buzidde omu akulidde Kampala baafa bali mu America London luddawa abasigaddewo abatono bali Lubaga chopola nyumba za Lubaga nose ogende nkadde ezo n'agamba bano bona baba ababya abasimba ekyanja bannakyalo bavuddeyo mu nkere isingireyo bonna babyenga ola mu 7 bayagala ofula middle class bamaze okubba Uganda bali eyo najjera gye bapamira gye bafuuyira gye bafukira ebisenge kubanga bamanyira okubeera mu nsiko nti buli wacha maafuka otegera kyengamba kati nga akudefiningira ba na Kampala ne kati uli omusajja Alex mukulu gwenjaga okugamba wanu kakalamu ndowooza okuyamba abatuuliriza teriyo muntu nze gwe nasooka kulaba mugagga mu art nga sente azijje mu art nga Alex mukulu tekiriyo taliyo era nze omuntu gwe mmanyi nti mugagga ebyallo omugagga nga sente ze azijje mu art kuyimba na mizannyo ya Alex mukulu gwensobola okuzzaako omumanyi awasobola omugobererako nze gwe mmanyi ye Bob Wine ye Kamili ye Bob Wine kwa Kamili nezisigadde azijje wa mu 7 okategedde akantu ako saagala kulima ndi kubagagga sizerese bafere bongo yotaya yes balina kye bakola neŋŋamba obugagga obungi gwe mmanyi bamuyita Alex mukulu gwenzizaako bamuyita Bob Wine nti sirabangako Bob Wine nga sente azijje wa mu 7 zizino biliyoni meka zizino kati ate namulala gwansobola okulingirizaako kokwawo agenda kuba King Saha Semanda okawulira akantu ako tuli kubayimbi nga bagagga naye nga sente tebazijje mu NRM oba tebazijje oba luddawa nga bazijje mu art kakalamu Alex mukulu okumanya wakabi yazanya mu abatamanyi muddeeyo simanyi oba omuzanyo bagulikodinga bakuyita 30 years of banana yazanya Uganda nga Uganda eweza emyaka 3 okubukya twafuna independence n'azanya omuzanyo mu 1992 nga bakuyita 30 years of banana Uganda gyevudde okumanya omusajja oli yali muka nga yazanya omuzanyo mu ssaawa emu naye n'azanya bukya Uganda efuna independence ne tuyita mu bakulembeze abo ne tuyita mu Bobote ne tuyita mu baani nga ajja abikulaga nga buli omu asobola okubaako kyayigamu n'avaawo actually ogwo omusanyo gwamufuula wakabi nnyo n'avaawo mu abalowooza nti muliwo okuyimba ku bubina ku busimanya ku kipopoli bikoze bitya n'ebyekisiru gasiya Alex mukulu abadde munnabyabufuzi era nze mbadde neewuunya mu bakakalama abakazaalibwa mu 90 mu 2000 ababadde balowooza oli wa mu 90s ababadde balowooza nti Alex mukulu bino byayogera byolaba politics Bob Wine bikoze bitandise kati nalabako omusajja omu alowo agamba nti Alex mukulu ayagala masanyaze ku Bob Wine Alex mukulu yakuba oluyimba ngenda ddu kuyimbira mu kaawo maze baluyita batya yerugenda atya sibanaka abennamutamba batwavuwaza bone begaggawaza nananana ye ebigambo byerabidde nyimbiramu ebigambo njukiriza naye olutegedde oluyimba soka ogendawo ku YouTube oba Alex mukulu abennamutamba batwavuwaza bone begaggawaza bananana ka ye oluyimba banaye oluyimba olwo ate lwaki abennamutamba ngabadde siruli ate lukuba ayina olugezigezi asobola okuba nga ayina copyright oyo kanteekako wano kutu katono nyimbiremu ku bantu njagala kuteeka wano linda kanti tuongezeeko ku dubuuli kati ninyo yongeza katono nyo nyaki njagala okujjukira nyimbiremu ku bantu sigenda ntadde kutu naye siwuli lutandise nolaba video werimu ola werimu bwati
sorry ngena batwavuwaza bone begaggawaza nawe ebigambo kyajja kityange ebigambo ebyo nabiyimbanga edda nga ndaba bizibu nnyo tolulyanko bulule genda ku YouTube teekamu nti ab'Ennamutamba omusajja yayimba oluyimba olwo yali akuba Museveni nze wala siruwulirangako luno banna Namutamba yadde n'omundu yakuba Museveni n'amuteeka wali yagamba omusango guno ogutuleese ffe ab'Ennamutamba ku bwavu bano bwe batutaddeko katubawaabira eri Katonda yakolimira Museveni n'akolimira gavumenti n'akolimira Alex Mitala mukulu ye yasooka okunamira okunamira bakita batya ekigambo tukasi tukasi bakita batya okukolimira Museveni mulimba lw'Ennamutamba tuli mu 90s oba I think yalaba Museveni n'alaba ng'ono omusajja agenda kutomeza Uganda mululu abadde muluvu yayimba Alex mukulu okumanya agenda wala ye yasooka okututegeeza mu nnyimba ze nti wokwata obukulembeze nga Bayibuli yagamba n'obuwa omuntu ng'abadde mwavu na mukopi mwenna eggwanga agenda ditta ebyo ne Alex mukulu yabiyimbako emyaka nga gikyali 20 kyenkugamba luno limba tuli ku myaka nga 20 emeka kati ntwaleko ku lugendo lwammwe lwe mwagenda naye kati ogundi kamale kano kansoye kubalire kano naye kitegedde omuyimbi yasooka okukuba Museveni artist bamuyita Alex mukulu mitala mukulu Alex mukulu osegede gwe gundi era yasooka predicting n'akolimira Museveni n'amugamba gwe Uganda wogendo ogituusa abantu bagenda kwekaabirako era yo omusajja nze abadde mulokole nze nalowooza oba ayogedde ne Katonda kubanga byonna bye yayimbako abadde mulokole mulokole yasooka okuwa Namutebi ebyuma ye yasooka okukwata ebyuma bye n'abiwa Namutebi kyaki ya Namutebi ng'etandika ali ku nfudu mulokole ayira gwe abantu bagenda kugendako mu ggulu ng'okyali wano Alex mukulu abadde mulokole nno yabulako nakubuulira njiri olina kintu kimu kyoyogedde gwe ng'ejo oli munnaddiini nnyo ndowooza osobola kitegeera nina abantuukirira simanyi naye njagala nkubuulire kino ng'ejo tugenda kuddayo emabega abantu baŋŋamba mundi outer boy bamanyi bibaani outer boy abaweereza ku kituuti olaba kati okay kanjogere ku bakatuliki olaba obwana obuto obubeerawo nga faaza oba bishop agenda kugira obusooka ne buyitawo ne bumuweereza Bayibuli ne bumuweereza ku myaka gino osobola gwe kakalamu kakati gwe bagambye osobola okuvaawo era ogenda kuweza emyaka 8 ng'otunda bwoli okwanguyira okukkiriza Katonda kijja kuyambako nnyo amangu okutegeera kiki yakuyitira naye bannange Katonda ye akeera bukezi ku makya n'agamba nti kati mpeereza nga nze nga sinaba kulabayo ku sayini yonna naye abantu baŋŋamba mbusayini zona ziraga mu Katonda ayagala muweereza ninga era ayagala kakalamu Katonda yakuyita kubanga kakalamu kikyogenda okwekwasa ebbanga lyomaze nange baga anti kati abantu abamu bajja kutwisa kakalamu nti olokoka ogenda kuba mu chachi tokola bino nanze mbikola bosi na pasta mukuye wanu oba pasta muwanguzi laba ko ndi mukkiriza mu Katonda naye saagala kugamba mbuno omalidde ddala ebigere n'obubiri bugenze sina yadde n'olunyiriri n'olumulumanyi mu bali tena na lugero lw'Olungereza nti benange luno oyogera ebintu nti yesi sibe nayita mu Babeluni abasiite omuntu bagamba muze nkulaba waliwo atera okugamba manyi na vidiyo ezimu zekolanga za reflection ntula wansi nebuuza ebibuuzo naye mufo kyokubyebuuza mbyogera nebitera ku mukutu gwange kati abatabo babiraba oba bagamba omwana ono nze omutunuulira agenda kuba otaboy obadde kisena omutima neguntye kati tatwalirawo ku kituuti okutwala ku kituuti netandika okalakala ne Bayibuli
sinawa beba abana anti kati baba ako ne sale ti okwanguyira okumutegeera nti yakuyita kikuyamba okwanguwa okubeera mu bulamu mu mirembe munanga bagamba ekyo batuufu kubanga kati Kakalamu olaba kyova olaba owuliriza nnyo nga wisdom ki kino kyayogedde kati gwe Katonda gwemanyi Kakalamu osobola okuba ogenda kuba musumba alabalawe nze ekintu kyenjagala okukola kyenjagala Katonda singa wabanga ye yakimpa nkikole ekintu ky'okubeera nga buli step gye ntuukako mu bulamu nga ndaba eri wase okugibuulira abantu ku lw'amaanyi ga Katonda nga kigulumiza erinnya lye nja kukikola naye si nze nga nze seeraba kubeera ku katuuti ntandika okubagamba Mukama n'agamba nga bwe yagamba mu Bayibuli n'agamba bw'ati neekootinga Bayibuli mpuliranga ekyo siki yakuyise Kakalamu gagwagenda okusumba naye Kakalamu Bayibuli egamba Bayibuli egamba woe unto that nation zisanze eggwanga eryo ng'abakulembeze baalyo owuli akandako baali bannaku kati Kakalamu teri ggwanga lisobola kukulaakulana ekisibi Africa mu ntabwe abakulembeze Kakalamu nali nvuga Pastor David Kalasiroli nga tuli mu mmotoka tuli mu kuvuga tutambula kati ngagenda munimize obujulizi bwentuuseeko mu bulamu naye lindako mwana gwe obujulizi bwoli mu kuwanga nga bubeera bw'abasumba Kakalamu kakwise wataddeko wano tulira ibugwe soko ogenda olabe luli wali kyojira gwe Kakalamu yesebo nguno kwendisebo ndikwalazi Kakalamu olaba omusumba Kalasira yagamba ekyo tandika okweteeka okusumba Alex mukulu kati zisanze eggwanga eryo kati Kakalamu omusajja mugende mu abandaba muwulire Alex mukulu oluyimba lwe yayimba baluyita Namutamba yakuba Museveni n'agamba tukatubakolimidde kyova olaba yayogera mu luyimba olwo mumpulirize era banekamba bule tubadde osobola okuba n'ennabbi mu ggwanga n'otomanya yagamba mu engeri gye mulyamu ssente mugenda kuba bavulu mu luyimba lwe Namutamba yagamba mugenda kuba oluganda bannairumbuze omuntu avuubira yatya yagamba Museveni mugenda kuvuubira nnyo nebalyanga temukkuta wekimanyi Museveni n'abantu be balya tebakkuta omanyi nti Museveni bali awo balina biliyoni Museveni asobola okuba ne biliyoni n'olaba omuntu we nga abbye biliyoni n'akomawo nabba ne miliyoni nga tagyetaaga kati Alex era oluyimba tugenda duwuliza nga tumaze wano kyo ngamba abali eyo mugende mu lugire omusajja yayimba n'akolimira era ngenda kugamba Kakalamu okusinzira ku basajja nga Alex mukulu abo nze mmanye enkomerero y'abantu ababonyeza Uganda enkomerero yaabwe egenda kuba mbi nnyo kubanga nze ndabyeko ku bantu abamu nze bemputa bannabbi abadde mu masekkati gaffe nga tetubategedde nga Alex mukulu nga bagambye nti bantu mmwe tubakolimidde mugenda okuvubuuta okwagala ebintu azine Kakalamu olabyeko abantu nga abadde mu government ng'omusajja alina zi biliyoni naye nabba ne miliyoni nabba n'emitwalo 3 nabba n'emitwalo 5 mu eyo government kati Alex mukulu njagadde mbagambe ye muntu eyasooka okola ki okuvumirira n'okukolimira Museveni ekirala Kakalamu Alex mukulu sirabanga muntu okumanya omusajja oyo abadde wakabi ye artist ye Michael Jackson gwe tubadde naye Uganda kankikunyonyere bwente kitegeere bagamba ekintu ekimu ekyaleetera Michael Jackson okubanga watutumu nnyo okusinga kuba Chris Brown betuyina ti Chris Icon yakyogera yali ku interview naga Chris Brown oba omwetaaga olina kunoonya mu kilabu za Los Angeles awo tosobola kuma ekiro ogaba naye mugendeko mu kilabu mulabe mugenda okulaba musanga wanywa bia anywa sisha ali n'abawala Michael Jackson yatwalanga emyaka yange 3 ng'ali mu nnyumba etalabikako tabera nko mu bbala nti ntudde bwe nti ndi mu kunywa ebbala agikola wuwe theater agikola wuwe kyovula basitabedda baalinga bakabi yayanguwa okufuna ssente kati Alex mukulu
Museveni ne gavumenti ne weyandibadde nga tebaagala baatuukanga ne bagamba mmanyi muleete kali akasajja akaatukolimira kazanye guno omuzannyo. Alex Mukulu baamuwa okuzannya Chogga mu Queen wa Bungereza ngazze nkulaga abantu abakabi Kakalamu teriyo siinayo rekodi eraga nti nno waliyo omuntu yali atuusiza Queen wa Bungereza eddakiika 2 ng'azannya muzannyo mu Afirika nga Queen wa Bungereza ng'atudde bw'ati either theatre oba wabweru n'alaba omuzannyo ogwo ne guggwako. One and only person ya Alex Mukulu mu luzungu kubanga Queen baamuteekateeka nti ogenda Kololo kulaba muzannyo. Alex Mukulu n'aleeta abaana 2 okumanya omusajja abadde n'amagezi yaleeta like over 200 people nenga mugenda kuzannya omuzannyo gwa dakiika 2. Gomanye how quick that it was. Nga Queen atudde bwati ne ziggwako nga bamulese kola muzannyo. Sirina ya stand here to be corrected. Muntu yenna gwe mmanyi mu Africa yali gwe baali bakutte Queen wa Bungereza najja ne watoto chachi ne babatya n'atuula bwati mu kasana Kololo nga bamulese strictly kulaba muzannyo gwa Alex Mukulu. Olaba history kati ndeeta ku kino maze cha politics abadde tayagala Museveni nga yamukolimira era yamugamba enkomerero egenda kubambi ogenda kirabirawo ogenda kuvubaana n'ebintu nga tebikumala. Wolabira omuntu alina kiyimba lwe banamutamba wolabira omuntu alina ekikolimo ne wagaggawala abaavubaana n'ebintu ye Museveni n'abantu be. Oli Alex kyamukolimira nzi kyovola banze nali muyita nabbi kuba teri muntu nze gwe mmanyi Mukama n'akuwa talent bwetu ezannya etuuze abantu bwe bati n'ozannya Uganda ku myaka 5 mu dakiika 2 nga buli omu ategedde omwana omuto ategedde omuwala ategedde na buli omu ategedde. Actually Kakalamu lwakubanga gavumenti ya Museveni esudde art n'ebyafaayo abaana kati bakula muwawa. Alex Mukulu wetwogerera singa asule ku National Theatre singa of course alina okugenda kubanga balwanjezi basobola okukwatibwa ensonyi UCC biyigiriza abanyombi tembo okubaako kye bakola mu nsi. Agenda mu National Theatre oyo omusajja abadde asaana kujjako na ku parliament. Gwe sebo omusajja okufuna ettaka opposite Kabaka ekyo nkijjako. Alex Mukulu ye mugagga nze nkugambye ye yekka omuyimbi ng'oggyeko nze gwe mmanyi nga mugagga Binyonkondo nga tabbya nga takoledde Museveni nga sente azijje mu art. Alex Mukulu amuddako nze gwe mmanyi ye Bobi Wine kati azze n'alingiza bwati mu abo ababiri gwe mmanyi ye King Saha abasigadde bakombye bigere bakombye obubiina bwa gavumenti n'ebirala ne wabaka miliyoni gwenjagala bonna Bebe Kulu mumumanyi abadde munaku bakamala mu contract y'amayinja kyovola baduula alangira buli muntu. Teriyo muyimbi Uganda nga mugagga to that level nga sente yazijja mu art kujjako Alex Mukulu. Kati wulira kano abadde abeerawa Kakalamu bannayuganda kambalagirire kwata ekkubo otuuka ku Ring Road roundabout ya Kabaka oba genda otuuke ku CBS we bayita ku Bulange toyingira yimirira ku gate otunula tetunula Bulange tunula eringa otunulidde ku Ring Road jeri ku mukono gwo gwa left ennyumba gy'onoolengera awo ye Alex Mukulu mu kikomera okuva edda nedda yagigula nze nkugambe nali mu P7 nga wasula yakuba ku kyeyoba aba nekyo kaneme kyerabira mutuuze wa America nkaddemu okawulire Alex ekyamuweesa obutuuze green card kati nekino kankinnyonnyole bannayuganda mu kitegeere America Biden kozi nga byakyuka waliwo abantu abalina extraordinary talent waliwo ampakanya nja kuwaayo omuntu omu awo yakagenda mu America erinnya lye lisookerwako W kati biseera bino nga bannayuganda tebategeera naye ng'obutuuze bwe yabujja bwekusako ku art extra talent baleeta ng'olina okunnyonnyola obadde mu art ebbanga bweriti bikoze bita naye lwakuba teyagamba banne
obutuuze bungi n'ateekayo ne bamuwa ne famire endowooza kati yagitwala yakagenda tannaba nakuwezayo myaka 6 ni ono omupya ogamba yali sokebwako W why Wycliffe Luyombya gundi tonjija mu mannya g'abantu ne wamma Wycliffe okay ya gwekitegedde ali popular kati mumutegedde nga lwaki azirina naye saakogera kati Alex abadde n'obutuuze bwa America extraordinary talent omusajja ayimiridde mu maaso ga Queen kugambye yasooka tutwala ekibinja nga sibya nti batututte tuli bamulekwa watoto kyache twala bamulekwa Kavuma muganda wange gwempagire ennyo gwenjagala ennyo Ghetto Kids atwala bamulekwa tetwali bamulekwa tuli mu byannaku oyogera bisasa ati kati waliwo abakutwala nga muri bamulekwa nga mutuuka eri ne munnyonnyola bannange tubadde bamulekwa twafirwako mu lugendo lwa mulu lwe mwagenda enjija nyina kusooka kunnyonnyola gwe kakalaamu togamba watoto kyache etwala bamulekwa era ne bagaggawala Ghetto Kids abaana ba ghetto ba street bamulekwa abali obubi abo nzija ku Alex mukulu yaleetanga ba artist abazinazinamu kakatinitini to showcase kati ndeeta olugendo nze zaali ensezi ne beeyongerayo saalabako ku audience y'Abannayuganda nze nga balanga ne bajja ne boogera nga bazungu batudde ne mujja ne muperforminga abazungu ne balimuka ne bakuba bati engalo nga basasudde kwanza saalabako nga bayimiriza omuntu tibannange wisdom uno mulekwa kakati nga babadde mulekwa tumuleese tugenda kukola ndowooza shobbiri eno Alex tumalize ne King Saa tugisiibule kati eri ebeeremu eri ajje tuleetayo byobufuzi ono omusajja omuleete mu byobufuzi bintu bya Buganda ono wa Buganda agenda kuyitawo atuviire mpozi ogamba oyagala tugende mu kiri e Bulaaya lumu nakyo tusobola okukikola leero nga bw'oyagala okironkinga munanga titunakola asobola kironkinga n'oyo ajja kumbowa takikoleredde ala mubadde oti zekayo buzito era sira tabadde maako oyo kino kankigatte ne gundi agenda kujja mu kino break agenda kuyingirawo nga tuwogera ku King Saa kati Alex yakolanga bwati yakuŋŋaanyanga abantu ne mugenda nze by that time sijjukira nze yagenda mu church ne mu performing I don't know where it was one okay abala bagenda but nze what I remember nali mu vaka ya P7 yes oba basasulani naye kati tugenda okukola eno tribute ebere ya Alex mukulu then je tugenda okukola endala ebere ya King Saa n'endala gye tunaba tugaseemu kuba King Saa nina ebibye byenjagala kati ntugimukolo muwe kati otegedde ekyokubiri abantu abatamanyi abanyiiga King Alex mukulu ng'agambye abavubuka kati ntugenda kunona ng'agambye abavubuka nti nno bawunya nonno mukulu Maaka yanyambazza empale empanvu ate nze taŋŋambye nti agenda kwambala kubanga oŋŋambye mukulu Maaka ajja mbadde mu kinu n'enzirayo kati kale bannange singa nange ntaddemu egundi nkoze bubi kwange n'enzirayo nina nalabika nti n'omukungu wa Kabaka mu binu ono teyaŋŋambye era kingaye bugambi kati ate agala nzireyo ate ntekemu ekiri comfortable ng'oyogera n'omuntu w'ekiro bagaye no bimalaga gwa bugwi batusaasire taata era tugenda kwenenyeza mu kamera tugenda kwerenja ku lwa Ssaba Bwana Makalu agenda kutweyungako anytime twogere ku actually era
wano nga tumaliza gundi eno ajja tweyunge mutugaziye mbwe tusinga wotereza waye Alex Mukulu kijja kunyuma bulungi era naye abadde buterevu ku Bwakabaka. Aha kati Alex Mukulu awali awo labayo bwova ku makage ge yagula tebamuwa mawe ne omanyi sente mmekawo Alex nze nkugambye gwe mmanyi omusajja omugagga amakaga Alex Mukulu galinanye nkugambye Emmengo tuka ku CBS yimira ku gate chuka tunuulira Ring Road enkulungo ya Kabaka on the left amakaga Alex Mukulu ekitone nyo bakisoro gagula 2 over 3.5 billion kusaawa eno oyingizaamu mmotoka omwo nga mukaga nkugaye twakolanga practice makage manju nida eno waliwo gate eri wano erimu oba waliwo ne washing bay ne baba tasobola naine akakulagirire bwenti omanyi post office tosobola genda Alex Mukulu gwe nga mugenda ne Patrickani nagenda ne Bajjo kati otasobola omusajja agoba bawunyo oleta ba t-shirt makage bajja agambe Alex Mukulu nga agenda kukola kyewuwe kale kumugamba ki musajja wange naye akimanyi kati kanku nedda simufiirako Bajjo nkugambye genda peka nawe neri wamala tasobola nigo manya basajja ngoba ogende osooka nakusenya mirundi 10 nigo kati abantu benalinda byabagoba omuntu ng'awunya Alex omulala gundi anona nagira Steve Jean yago omusajja w'ekiwatu kati obadde ogamba ku kyensonga tunula boti ku posta omanyawo nga ku CBS fuluma Emmengwe waliwo post office ogiraba ku right baida wo badde ku right wali washing bay I think wali ne posta entono post office tunula ku yimira ku post office opposite amakago tunulidde mboti kati oba ku makaga okumanya Alex yali wakabi okimanyi nti senga wakabaka wali ku nfudu anga mulina anyawo kati go inakubuuza ono musajja ali nabakye yajja nagulawo yali agakula Kabaka ngayitawo tannagulawo ku mulembe gwa muguno gw'ababbi b'essente ngayenze bantwala ku P7 okumanya ng'emmanju we tukola practice emmanju wali nga wali olujja wetukola bwetuti nenga munange tewava sound oba Silver Kyagulanyi yakopa ati we Silver nakola entinda makage era ugayingira mbot sound omuba munda nga mwogera tefuluma ndoza bijja kwa Alex Mukulu kati olugendo lwolo mwatambula wafuna kibayita wafuna mwatambula mutya kata naku last moment nga bajjako abantu ngasobola okujjako ng'omutunulidde bubi ngasobola okugoba ng'envirizo za kaweke tezitereera ogenda kukanga abantu batukebeza engoye zetutwa batukebeza engoye zetutwala ne twambadde kati nowulira kana akantu okumanya Alex nze oyo musajja namutya abadde wakabi nga mujja okukola practice ewuwe bw'okimanyi kakalaamu nga ebiseera ebyo tulinnya taxi oba na biki naye okimanyi nti nno nga tewali asobola kujja nangatta eddugala mu kisaakaate kya Alex Mukulu okimanyi nga tewali awunya ng'era buli muntu olina okuba ne deodorant kubanga mukolera mu lujjalwe kati wunya eddiro kati ate wano mukuba preparing nti wabaawo abulira yeeyo nga mutuuseeyo nga abaleesi nali muto saabitegeera kati ebyo naye sinabitegeera era twaddayo I don't think kugambe sijjukira nti waliwo yabulirayo sikijjukira nze kyemmanyi leeta keesi yo mulage engoye leeta engoye nga oba yaziyita aba miziina agambe genda ewammwe nkugobye mwasimbulawa uwe ate musimbulawa ng'akugobese era nze kyemmanyi waliwo abaafikka nga baleese engoye enziina nagamba tugenda Bulaaya olinga agenda e Masaka enviiri nga zigobya n'oba muwala era nze siraba mbino oba abawala yabajjanga mu kyaki ndowooza abajjanga mu kyaki ng'abantu olina okujja ng'onyirira si byakweyerutsa omanyi abantu osobola okwogera ne balowooza mbu nga weepepe no nga teweekolako bino bya lipstick kam oli muyonjo muyiteko mubuuze dawali
tuuka leeti agobe era nga tukeera ku gate sawa zikusanga awo 2 munyingira abagambye 2 tojjanga owunya ekyo ekyokuwunya kyagamba abavubuka na Bruno Kenenga naye kale abono ande ebyo ebintu byatuyamba nga fera kyovola akakalamu tonnenyanga ennyo okugambanga ekintu ekiri straight olaba abantu aba part of the people who molded me omuzungu agamba nti success is not made successful people tebali made up of one person gwosobola okulaba Bill Gates nolowooza nti kitaawe yekka yamuyamba owa Trump no Trump tata yamuwa $1 million yasooka naye waliwo Trump mukwano gwe yagaya n'amulaga ennyumba yali enkadde gyasooka n'agula kati olaba Trump nga naye kutuuka waliwo abantu ab'enjawulo kati gw'olaba kaye kati omanyi nti kyenjogedde wano waliwo abantu abamu ababadde tebamanyi nti Alex Mukulu nti twali tuti no okay mubukadde but this is the guy kubya copyright ebyo biraba gye nagenda ne twatulwanya National Theatre nagenda ewe nampa ebyafaayo bya National Theatre ne mugamba mbadde nsaba wandize nangamba sisobola kujja ku National Theatre okujjako ng'oddidde n'ofiira National Theatre bwe mba nnimba kino Katonda nzite Alex yaŋŋamba mbu okujjako nga nfuiridde National Theatre nenfuiramu ebiyenje n'emmese byonna ne bifuluma naye ng'omanye emmese n'ebiyenje bagamba bwe mmese be bookerokero bonna bali bavuga National Theatre katisoka tujje bana yaŋŋamba mwami Maka ajja kule wano bayi tugenda kutereeza nga goli wali kakamalize kana abantu bakategere naye ngenda okuddayo kunnyonnyola Philip ti omusajja agambye okutwegattako ojjukira wenayita abayimbi bonna ne bajja ku National Theatre biti wonna nga nze abantu benagendangako sijja kulimba ndaba batandise okufa Benon Kibuuka Alex Mukulu Moses Matovu Silver Kyagulanyi nga bwe biba binsuseeko nnyo ngenda mu ba Eagles kati kyobola we natulanga nabo akanyombi tembe yeta nakujja n'abantu ba government kuba batukwata awo batutwala nze Philip oba nabaani abasaba tegera biseera byadda kati Philip simanyi gye bamutwala nze bantwala ku basajja abamu okunnyonnyola nendete ebyafaayo Alex Mukulu yabimpa nga National Theatre government ya Uganda tegizimbangako yampa facts nga alina ebiwandiiko nga National Theatre bazungu mbubajja bwe bati ne bateekawo sente zaali mmeka ne bagamba zesitajjukira ne bawa omutemwa ne bagamba bannakatemba abaaliwo tibemusonda pawundi oba zaali 8 sijjukira san to be corrected ne muzireeta nga tusimba National Theatre bwe muzireeta ba artists abaaliwo bwe mumala ne muzisonda bwe tumala ogizimba tugenda gibawa tovola baba musician ba artists Eddie Kenzo lwacha Numa ezendagaano n'ebyo ebintu yandibadde abimanyi nga yali wali nga office za Eddie Kenzo zandibadde ku National Theatre office za Wuma okuziteekawo ebyo byenkugamba nagenda ne tubinnyonnyola Sale n'akwata office za Wuma ne tuziteeka ku National Theatre nga sinza nga musasula rent era abaaliwo basiru nze zaali za bwere ebbanga ddene nga tugenda mu office bagigga abo naye baagala kubba ffe twagifunira bwereere ne office za union trade union y'aba artists ne tuzifuna naye nga ffe abalwana tetulwana kuzibeeramu twagamba Sale nga naye ababituwa nkugamba abaatuwa nga wino ffe gende Alex Mukulu mulinde naye ng'osobola mulinde okuva ku makya agamba beeraawo kati wagamba ssaawa 8 gwe keera gwe beerawo mulinde weetegeke jangu nga towunya yambala bulungi teweekuba kawookasimuza era nga oba tokayina ne deodorant genda funa great ekika kya cool wave kubanga tayagala nnyo nga oba yalina alaje nga teweekuba bintu bya kisirumbulwa kwa ogenda Alex Mukulu nedda kuba na ssente kati gola kwa oli mwavu kakalamu weragenzeeko wawava muno kati wava muno wali kutwala ewe osobola okusooka okunaabira ku gundi Commonwealth egundi wa Sudiru kubanga wava muno eddiiro lyokojjamu engatto nga tebakukase kakalamu waliwo abantu abagagga kakalamu tomanyi basajja Baganda omuganda akutunya bwati n'akuvuma nga takuvumye nti nno olinga kino Museveni ekyo yakitugamba abaganda nga takuvumye Museveni yali atunyumiza kiri ekyakabaka waata akwata simu
yagamba nti kabaka yamuvuma emyaka 2 kati ne tusirikanaga okumuvuma nga naye manyi kyategeeza bwe yakuba nga essimu nga lwagikwata alo abadde kabaka akyawumuddemu ko nja kulinda ojukaba nakunyumiza na emyaka 2 nze tebyange kwaliko wamma abaliwo nalinze baliwo nze Jeno Sale Jeno Erika Yanja mulamu Ragadi waali Beno Nkibuuka waali twalina mu covid n'atunyumiza era yagatta ekintu yali Jeno Sale ye yagenda n'anoonya kabaka okuddamu okwogera ne Kaguta yali Jeno Sale gafutirira pikere bokakalamu manya ebintu byetulidde neŋŋamba nze era okusooka okulabako Jeno Sale nga yeewunzikidde omuntu nabiraba ku kabaka ng'ayimpa ye Jeno Sale tomanya nti muwanvu yayimpa wa essimu ogikuba essimu okuba essimu okugenda e Nakasero yali Jeno Sale ng'awo okufukamira okulyawo okumanyi ggwe kati katusooke tujje katono nodda kannange bino tulange sooka otuule wano nange nga bw'oli obadde otya katereze wali bannange tuula ojja tereeza ng'ovudde kikyotereeza anti ntereeza wali eri tugazi asooka otuule tulange naawe olange lwaki ovaawo waliwo yakubidde ati abadde ambuuza waliwo omuntu yakubidde ku bizinesi yaffe gundi omulala namugambya agundi kale wizidde mugenda kubira kakalamu naye nesize gwe nemuga gundi weesige Katonda kankimalirize bwe nti banaye kankimalirize bwe nti akamala okulanga omalirize naye wamwadde linka ndi wasso gundi waliwo byatategedde ne mugamba weesibe ku kakalamu ogaggawale bannange Fatia Lujja products kakalamu birthday banaye ya Fatia Lujja ya Lwakubiri nakoze notabuse kamuyimbi akayimba kamuyimbi akayimba jawa wamma onkwata wano nga muyimbi akayimba kezi yangambe mu byaddala omukazi omwagala hani gwe ate kibi mukulu Mark ajja kujja wanaatuga aŋambye okwate ku ssimu yo ye nga tulabe noono halinga abeera agundi aluwa tumulaba erina olubuto gye lukuma eri nga olwamalwa oyo nno yatusinga okutufumbira tumulabira awo ye tumugambye kwata ki nanyimba luyimba bannange birthday ya Fatia nga wennanga ng'oleeta birthday ya Fatia Lujja nagamba oba olina olubuto nga lunene Fatia Lujja alina akajaani kali organic okanywa olubuto lwo ne lukola ki tuderivalinga mu nsi yonna gweomukyala ayagala okweyongerako ka hip kabina oba ekitumbwe organic products weziri nga tezirwaza togenda ku BBL kujjako simanyi masavu simanyi cooperating no onywa bunywa bintu biri organic bwe bitakola tukuddiza ssente Fatia Lujja omufuna otya nego nagambye okwata kamuve anti ngenda kuyimba kayimba Fatia Lujja namba yeri 0752 56 29 94 nono waliwo yangamba naye kali wisdom oswaze namba ya tojina mutwe benyina mutwe byakwata ssente zimu ate nkwate ne namba naye abantu bayina ebintu byebakozakoza abantu obufumo bonna bakola batya obufumo bonna ababutaddemu nnyo amagezi mangi ate balina amagezi mangi nemusana wegutusaze ate wagambye kanyimbe tudde wali nagambye nze Canada njimanyi katosobola kuteeka mukulu wano nagaye tube wali mukulu Mark mbadde nsaba odde wali mukasiikirize kubayo tugenda okudda ne gundi yaffe oba wali eri olaba wali eri wali gundi wali tugenda kujja crossing wali ya kanyi wali eri wali nedda amatata n'otula mukasiikiriza tujja kujja tukutereeze tujja kujja tukutereeze kasitoba nga wootudde weewo bannange bayire nga sinayimba kigenda kunnumanya of course ngenda kuba njize naye nga 2 mukulu Mark tuli naye be bakulu baffe abatwala wano Bwakabaka wa Buganda tugenda kwaniriza bannange Princess Omumbejja tugenda kuba naye wano zonna details mugenda zuulya nga luliwo twalanga era bakwebaza mami wange yakwebaza kuba twali kodinga wano nga awulya n'aba musanyufu nnyo Buganda butuleze tulaba nti ndi munyala niralwe mmanyi nze kankubuulire nduwulira nga balwogera kituufu kubanga era abanyala tebalina kye bali bakwongeddeko
ekyo tulina kati kakalamu nze nsolo kwesiga kuba isingiro soko yogere ndeka kukuba gwanga ngakitwa ngalange isingiro tulina kye kyakitongedde yegwe kakalamu omanye abantu abasinga okwagala Buganda mune nga tesi Baganda era kifudde kakalamu olaba kiri nyakyogera ku gundi kwale okinjukiza ku King Saha nga tukyogerako kakalamu abantu Buganda beereze abazaliddwa mu Buganda abarafiyete tu Buganda kyovula tulina Abaganda wawuwawu neggereggere bonna abo balaba tokwata ku kabaka nga webali omanyi kye baalazeeko so Fatia Lujja twagala kuwishingira birthday yo nemeka kati ennungi omwana kati agenda mu myaka 23 webali omwana oyo namusinkana akamala senior sibirimu ebyo walabiye katani kusasa emyaka gye tugambye 35 ali mweme koli muve katani ngabiri mwe agenda mu abiri mwe ali mwemeka senior 6 nga yakagimala mu covid yagimala mu covid agabiri abiri nanga ulizo ko wali mutufu yes kubanga senior 6 ojikono oli anedda agenda mu abiri mwe 5 kitufu wakirika kiriko kala biri musanvu no amazima nja kulaga gundi national ID enjina wan enjina so Fatia katukuimbire yakayimba happy birthday Fatia happy birthday ningo kayimba teka mweguno akantambye kati no ono tumuleke katumuleke nesimu yenne emwe ne ndabanno anonye no kamera namugamba mbu amaaso ge mafuna awaka bana tulina kime yali akola ku top radio sajja mulokole aya happy birthday Fatia happy birthday Fatia happy birthday dear Fatia happy birthday to you ndabo mukwano muza na abazungu batuwedde yangamba mbuli mukwano ogwaddala Kaizi agamba yaga tibi akusaga na Kaizi nkutumide Kaizi nawo oli mukwano ogwaddala kubanga toyogera naye ne mpalo simawe ngenda zirwana aja zirwana hanne kino kankyogere ng'okyakutte yenna nje okwepikira buzidomu wetegeke bajja tukuba empi naye gwe jangu mpola tujja zirwana kati wahaji wabuta sisobola buta naawe ndi musajja Muganda obadde ki ndi musajja Muganda nga lwaki ntobwajati ndi musajja Muganda wane kasola akulidde mu Buganda haji obadde otya ndi musajja nasobola kuba musajja Muganda ekyo nyina okubawo ennyo okay bana happy birthday Fatia Lujja nange mulabye bbaga by the way kintu kyonna kizibu kyonna akuze mulaba naye bannange nawe sema tukwebaza kubanga Fatia Lujja wamufunira yali akyali anti kati kiri nze nali nkuze kakala mufe tuzadde nze nzadde omwana wange nga nyina emyaka 26 no mbadde n'emyaka yes kisoboka 26 nenzaala omwana wange naye kati lwakuba twafuuka basitanga tuli bato kati olabe kati nze nasinkana Alex mukulu muvaka P7 mu senior 2 nali mutandise okujja kugundi ku TV yes nina ndi muwanvu kati bwogamba abantu emyaka sikyajogera osegeera kati kubanga nze okusooka okugenda ku Katogo nga nsoma ntuula senior 4 ku Katogo ne kati omuntu wako nze Moshi bonna bakulu bange MC Kats bakulu bange ne kati onyimirira nabo bagamba bato bange kati nyina kukkiriza ne kati kiri bwekiti bannange mulekerawo mwenna abasi kati waliwo omusiru eyasindise nga muyimbi ate mukwano gwo muleke woba okwana Fatia mukwane mu bintu ebitegereka naye n'osindika mu message n'omugamba bami Fatia kimaana ekirabo kyo tetwagala bulaboko bw'oba oyagala muwa ya mukwano gwange mukwano gwo akadonka newe ebitambo bimutambulirako teyagala birabo waliwo n'olyamu kubanga yagaba laptop abo bamanyi gwe yoyo yagaba laptop yoyo
Kakalamu kali waliwo ebintu byotunula noga kale temumalamu maanyi kulowooza nti natomera mukwana ebitegeerekeka era ti omuntu omanyi Kakalamu waliwo omuntu Kakalamu kisobola kujja wa mukyalawo mukwanira ku chipusi mba nkujereze kituufu yes mutusemu banaye musemu ekitiibwa bakyala baffe nga mubakwana naye gwe lindako otanatandika okumenya amagulu g'abantu abamu buli yateeka message mu minibox omanyi lwaki ndi mukwano kwa gundi Juma Seiko yanyumira langa akaye abakwanyi b'e Kampala ffe omanyi kye tukola bw'omuleka mulamu noonya ku bivubuka bye ku byana bye Juma yaŋŋamba nagamba oli nti gundi wonvira ku mukyalo tutu nagaana nagamba wisdom gwe kate bano abakwanyi b'e Kampala abaffe bano betuba nabo anti abeeyita abagagga gwe tefaayo baganda bange batumaliriza omukulu ono abadde alina konsani gyampadde banaye abantu abakubira bwanakaye nga mulinamu kana akatya akalowooza nti omwana tatuyisaawo ekituufu kyo kiri nti siri wano kuyisaawo omuntu yenna okuyisaawo bizinensi yange eno nedda abantu abamu bambi nedda baagala omanyi abazungu nabo balina kye bayita recommendation kati Kakalamu abantu baguminkize mu ngeri eno bababbye nnyo kati bambi oli wakuba bababbye kubanga bababbye kati baguminkirize so tetusobola kubabba we have the names to protect kyekisookera ddala ekyokubiri tetuli mweno business togenda sooka kulowooza ku commitment yo ogenda kusooka kulowooza ku due diligence yo sooka opime musooka okole research ku buli kimu kyetugezaako okugamba bwenjogera ku business ebadde emyaka 5 mu 2 kituufu wengenda ku Google nsolo gisearchinga bwenjogera ku compensation plan kituufu kyebogerako gye kiri bwenjogera ku community abantu abali wakati mu kuwangula into this business community kituufu gye bali bantu oba waliwo abantu abagezaako okukwate nga beerimbika oba tukwate ebifaananyi timba nga tebiriiyo so kyogenda osooka okukola mweno business woba ogenze ku website first of all ng'ogenze ku website yange ya www.g-ppina.com kyogenda osookerako ddala okufuna kiba kita free webinar training ekigambo kiri free kigambo kya bwereere tolinaawo watadde yadde 10 nosooka basooka bakugulirawo kye bayita jane z'abantu ab'enjawulo abo abagezaako kukwate nga bakugamba bizinesi gye bagitandikamu kiki kye basanga wakati na biki bye bagezaako kukwate nga boogerako ku bizinesi eno ekiddako ebeera kye bayita due diligence process yeyo $149 US oluba oteekamu ezo sente baba bagenda kwanlookingira kati ku business bakwanlookingira everything abamu bagamba tuli recruiting abantu okufuna sente kiki kye tukola exactly tuli into product or tuli into service kiki kye tukola exactly business ene ekwata ku kikati 149 bwe bagenda okwanlookingira everything ezo sente size zitandika business is just a due diligence process ziri refundable singa otuukayo ng'olaba bye bakunyonyola oba ne byogezaako okukwata ng'olaba si kyobadde onoonya twogera ku bantu abali mu North America abantu abali mu Europe business eno bwekola sofa wekyafokasinze nganze kakati bw'ogenda wasasula 149 baba bajja tandika okunyonyola oba bakwanlookingira everything n'okola research ku lulwo wolaba nga tebitegedde nga kisibye ekintu kyobadde onoonya ask that money back 100% guarantee zisabeeyo sente ezo bazikudize $149 togenda mu kino kye tugenda because nze naawe tukimanyi nti buli business yonna etandika ne capital naye nga tetunaba kulowooza ku capital sooka otegeere kiki ky'oteekamu yeyo $149 US singa obitegeera awo tugenda otuuka ku capital era nawe olina option y'okulowooza n'okubeera nga tebakukwata speed weesalirawo nti nze okusinziira ku nze ngegye munyonyodde kino kye njagala otandika nakyo kati awo tugenda otandikira n'okwanlookingira training era ntambule naawe ali atambula atandise business eno ng'oyise wange ngenda tambula naawe okuva ku A paka ku Z mpozi nga gwawanise ogambikoye awo nasi kyalina gundi kyenyinza kubeerako wabula obanga osazeewo nga oli ready to learn ate nga oli coachable tugenda tambula naawe paka ku last time so www.g-ppina.com bw'ogendako bajja kwanlookingira free webinar training bajja kusaba oteeka amannya go enamba y'essimu ne email address onyige consent bw'omala onyiga consent bajja kuwa free webinar bw'omala obikuwa obirabe kimu ku kimu woba totegedde enamba yange y'essimu kweri woba tosobodde awo olina zoom ey'okulwokusatu ne zoom ey'oku Saturday egezaako okukwata engejja n'ojoyininga abantu abalala
n'obuuza n'ebibuuzo gwe wawo otategedde n'okola informed decision n'olaba kiki kyogendamu ng'okitegedde bulungi. So awo tuli awo tetugenda soka wano olwaleero kulakutira n'ensi yange Uganda takubira mpeera bankubire. Bye. The Answer Channel, a solution to every situation.